Okuloota omusaayi kye ki? Oba singa obeera awo n'owulira omusaayi nga gukuwunyirira naye ng'ate teguliiwo naye ng'owulira guwunya kye ki? Oba n'oloota omusaayi mu ngeri yonna mu kirooto, oba nga mutwe gwa nte, olaba omusaayi wali, oba akisidenti, bantu bafudde, olaba omusaayi gukulukuta, kye ki? Akati omukyala abuzizza ekirooto kino yeddira nkima era nga muzzukulu wa Mugema era nga mukazi munyolo. Omukyala agambye nti awunyirirwa omusaayi kyokka nga tetalaba kintu kisaliddwa kyonna. Kakati ekibuuzo kyo kino, eby'omunda ebikirimu, lubaale wammwe alimu omusaayi, lubaale wammwe alimu omugerengejjo. Omugerengejjo lulimi lwa lubaale lwa nnono oba lulimi lwa bajjajjaffe. Omugerengejjo kitegeeza omusaayi. Era oli bw'akugambanga nti wabuuka omugerengejjo aba ategeeza musaayi, gwe mugerengejjo. Lubaale wammwe alimu omugerengejjo. Abaakusooka bajjajjaabo abaasamira ku lubaale oyo baamusaliramu emisaayi kyokka lubaale wammwe teyali wa musaayi. Naye bwe baatambula ne bagenda ku basawo, lubaale oyo mu nkola ye oba mu ntereezebwa ye nga bamutereeza baamusaliramu emisaayi. Eri ew'omusawo oyinza okugenda n'akugamba mukasa yeetaga kusalira, ne bamusalira embuzi oba mu nnyumba ye ne bawanga empagi nga bagisaliddeko embuzi oba bbiri, okitegedde. Oba omusawo n'akugamba nti Kiwanuka yeetaga kusalira, oba Kawumpuli oba Musoke, emisambwa twakasalira emisambwa 3, tuuzayo emisambwa 2 nagyo gyabanja okusalira. Akati ekikolwa ekyo si buli lubaale nti asalirwa, mulimu lubaale atasalirwa musaayi. Naddala lubaale omunyolo, lubaale omunyolo tasalirwa musaayi. Lubaale asinga obungi tasalirwa musaayi, abalangira tebalaba musaayi, okitegedde. Akati ojja kusanga empewo zimu na zimu ezisalirwa omusaayi, oluusi empewo ezaava oluusi mu mawanga agamu agatulinaanye, okitegedde. Naye empewo eza wano zinnansangwa teziraba musaayi, okuggyako mu kituntundu ky'amayembe nga gawangibwa musaayi gubaamu, kubanga ejjembe balinywesa ku musaayi, okitegedde, balinywesa ku musaayi. Naye nga mu mayembe, era kyova olaba nti lubaale ali mu Kabaka takkiriza owange mayembe nga tonnaba kuggusa buyinza bwa lubaale. Era bw'omanyanga nti oliko Kabaka ku mutwe, eby'okusalira n'okusala n'okulaba omusaayi bisiibule, kubanga bw'onoobiteekamu Kabaka tajja kutereera. Ate Kabaka ye lubaale, kubanga lubaale yenna n'obulamuzi Kabaka yabulina, yabweddiza. Ate Kabaka kye kirangira ekikulu, Kabaka talaba musaayi, kitegedde. N'emisambwa gye tegiraba musaayi. Era omuntu aliko Kabaka okuwanga amayembe kwe kusembayo, kwe kusembayo, olina kusooka kutereeza bya lubaale. Abalangira bonna ne bakkalira, Kabaka n'akkalira, kitegedde. Kabaka n'adda ku bbali, oluusi omuwadde ennyumba ye, omuwadde ekyoto kye, omuwadde ebibye, kanzu ye eddamula, n'adda ku bbali. Awo n'olyoka otebenkeza obuyinza bulungi, awo ate amayembe kwe kujja. Lubaale yenna ng'alimu Kabaka amayembe ge gasembayo. Ntabulwa abantu nga mu lubaale waabwe mulimu Kabaka, ate n'atambula n'owulira ng'aga nti baatugambye tuwange amayembe. Awo nno weetaagawo obukugu. Omusawo gy'oba olaze alina okwolesa obukugu, musawo gy'oba olaze alina okuba nga yeetengeredde. Jjembe oba lisobola okulinnya oba kasajja oba katabaazi, ne ligamba njagala kumpanga, jjembe lisobola okulinnya essaawa yonna. Ne ligamba njagala kumpanga, era bw'anaaba tampanze talina kyagenda kufuna. Kyokka ng'omuzzukulu mwavu muzibu, ate ng'alinawo akasente akawanga amayembe. Kati nawo Senkulu wayoleseza obukugu. Senkulu alina okuyimirira mu maaso g'ejjembe n'alisaba n'aligamba, mukama wange osaba okuwanga ate mukama wo tannava bweru. Awo ejjembe we lirabira obukugu bwo, ebiseera ebisinga amayembe gaba gagezesa Senkulu. Kati ate basenkulu balugwamu nnyo. Basenkulu ebiseera ebisinga obungi balugwamu nnyo, baba Nankulu. Abazzukulu basobola okuba Kabaka babanja, lubaale tannaba kukkalira, ejjembe ne lirinnya ku mutwe ne ligamba bampange, ne lyogera byonna ebirikwatako. Bampange, njagala bampange mu jjembe ly'embogo, njagala ejjembe lya mukono bwe guti, bampange.
awo weewali obukugu Ssenkulu bw'alina okuwolesa. Kituufu Ssenkulu akkalidde, Ssenkulu asobola okuwakanya ejjembe, Ssenkulu asobola okumanya ebiri mu lubaalo oyo, Ssenkulu asobola okumanya nti buno obudde si bwakuwangiramu mayembe. Oba kati awo Ssenkulu alina okuwoleseza obukugu. Oba Nankulu ejjembe liwangwa ddi singa Lubaale abaamu kabaka? Abantu abasinga obungi baluguddemu, era abantu abasinga obungi ebintu bibasobedde. Abantu abasinga obungi akunyumiza nakugamba amayembe twagawanga dda tetulina kye tulaba, tukaaba tubonaabona, bukyanga tuwanga amayembe ate emirimu gyafa bufyo, obufumbo bwafa, twayongera ne twekutulamu. Luli twabeeranga abaana kamunye nnamba, kati tubeera abaana bana, ate n'abaana basalikako twasigala babiri, naye nga amayembe twagawanga, Kasubi twagiwanga, buli kimu twakikola. Okitegedde? Naye obuzibu bwali bwa Ssenkulu oba Nankulu. Empewo kyeramula kyogatta ku bukugu bwo. Ssenkulu amaanyi mw'otudde n'obuyinza n'obukugu, oyimirira butengerera n'oyogera n'empewo etudde ku muzzukulu eramula. Okitegedde? Jjajja asobola okujja n'asaba effumu n'agamba nti Kamulumbe lwaki yaganye okujja? Awo wonna Ssenkulu alina okwolesa obukugu. Kati jjajja singa asaba effumu n'agamba Kamulumbe kitammwe omuto lwaki yaganye okujja, ng'era Ssenkulu oli muwanga jjajja agenda, empewo ziba zigezesa bukugu bwa musawo ono. Ebiseera ebisinga obungi empewo ziramula nga zigezesa bukugu obw'omusawo ono. Empewo ejja nga kyeyogera kya bulimba, Ssenkulu n'akiteeka mu nkola. Akati bw'akiteeka mu nkola nga mukiteekamu ssente, ate zo empewo tezibalabula kuba empewo teziragula bazzukulu baazo, zo ziba zaagala mutambule paka lwe muligwa ku mutuufu. Akati Ssenkulu ng'ateeka mu nkola bwe gaba amayembe nga gawangwa. Oluvannyuma ennyo wayita ekiseera kya myezi nga 6, ogenda okuwulira nga wajjayo empewo endala, oba muzimu oba mukasa, ogenda okuwulira nga jjajja yeeyogeza. Ssenkulu yali tajja kutusobola. Akakati katulina kukwata kkubo ddala, Ssenkulu ebyaffe tabisobola. Ne weebuuza ate luli mwaliwo, lwaki mwamuleka n'akola emikolo gyonna ne ssente ne tuziwaayo zonna, jjajja ate nga musirise? Okitegedde? Kati awo atalimanya Lubaale era tajja mumanya, kubanga Lubaale yennyini amala okulamula ebintu, Ssenkulu n'abiteeka mu nkola. Ate ne wayita emyezi 5 nga mukaaba jjajja eyajja luli ku mutwe n'alamula, ate kati si yadda, mulala yadda. Omulala bw'ajja ng'agamba eyo twabagana temuddayo okutuuka lwe tunaababuulira gye mulina okulaga. Kati ne weebuuza muli n'ogaa naye Lubaale kye ki? Azaala Lubaale ani? Era Lubaale abeera wa? Lubaale ali mu nsi ki? Omulala ayinza okugaa naye banene mmala mmanya Lubaale gy'ali Mulumba, nga mwateekamu ssente, musawo yabasaba kakadde kamu n'ekitundu, muyina ebikozesebwa bye mwagula, ogenda okugattagatta nga miliyoni ziri 3 mwaziteekamu ku lunaku olwo, ate bajjajja be baalamula, Ssenkulu n'ateeka mu nkola. Kati ate bagamba eyo tetuddayo, kati ate embeera tetereera, ate ebintu bya jjajja baatusaba twabikola. Abantu abasinga ennaku gye balina, era abantu abasinga ebintu babikutte babiwuzuumizza, abantu abasinga ebintu babyokezza, abantu abasinga bagenze beerokosezza. Lwaki? Nti Ssenkulu beetaaga okwongeramu obukugu. Ssenkulu beetaaga okusoma ekintu kye bayita Lubaale. Okitegedde? Ekintu kye bayita Lubaale kye ki? Obukodyo bwa Lubaale, olulimi lwa Lubaale. Lubaale kyalamula okiyinako obukugu oba ogenda kuteeka buteesi mu nkola, kubanga ebiseera ebisinga ebya Lubaale aba atugezesa ffe ababeera nga bakulembeze mu mbuga ez'enjawulo. Lubaale yenna atudde ku bazzukulu taba muto, gwe buli muzzukulu akyama ewuwo ng'aliko empewo, omuzzukulu ye muto naye Lubaale taba muto. Kati Lubaale alina obukodyo bungi nnyo obusuula omuzzukulu azze n'obusuula Ssenkulu. Lubaale ye buli budde abeera mu kugaba bubonero n'obbutoolako. Lubaale agezesa emirundi mingi. Lubaale atudde ku muzzukulu amagezi kw'abeera atudde. Lubaale atudde ku muzzukulu ayagala okulaba, kubanga ye Lubaale takoma kuvuganya. Lubaale avuganya ne muzzukulu we. Okitegedde? Ne bavuganya n'amulosa ebisaawo by'emipiira nga omupiira ogutalimu mpaka tegunyuma.
kati abazzukulu bajja mu mbuga nga nabo batambulira mu kuvuganyizibwa. Kati ate ne Ssenkulu lubaale w'abazzukulu oyo naye natandika okuvuganya alabe oba omusobola. Kati nga weereetayo jjajja ng'agamba nze bampe ekide kyange n'olutuula ebyange bijja kuba biwedde, nga bagenda bafuna. Kati bambi Ssenkulu ng'asiriwala ng'atumya kide na lutuula ng'abiwanga ng'abiwa bazzukulu. Okitegedde? Kiwanuka ng'ajja ng'aganze njagala kunsalira. Ssenkulu bambi bw'aba wa Kibogwe ng'abatuma ndiga nga basalira Kiwanuka. Abazzukulu ate ebiseera ebisinga bassenkulu bano tebatera kugoberera bazzukulu kulaba byakomawa. Kati bassenkulu abasinga obungi obasanga beewaana ne bannankulu, obasanga beewaana. Ffe nno abayise emikono gyaffe si bangi, abantu abasamiridde wano si bangi. Kumbe mu bantu 17 abantu 2 be baatereera, abalala bali mu madiiro malala. Singa waaliwo okunoonyereza, bassenkulu ne bajja nga banoonyereza ku bazzukulu bakoledde empewo, bandibadde nabo bakwata ku kalevu ne beewuunya. Ojja kusanga abazzukulu Ssenkulu basobola okugamba nti bayise emikono gyange wano, ng'ate bali mikono mirala. Ebintu byagaana. Ebiseera ebisinga obungi bassenkulu nabo basigalako akatambaala ku maaso ne bannankulu. Omuzzukulu bw'amulaga kabba nadda ewuwe ng'alina byamukoledde, Ssenkulu ono asigala yeewaana nti byakola. So ng'ebiseera ebisinga obungi abazzukulu baba beetaaga okugobereza amaaso okulaba ebintu bye twakola bye baliko oba baabikyusa. Abazzukulu abasinga obungi batuuka ewaabwe lubaale n'alinnya n'abagamba eyo temuddayo. Kitegedde? Eyo temuddayo okutuuka lwe tunaabagamba gye mulina okulaga. Abamu ne babagamba n'obbagamba nti temuddamu kati kweraguza. Kitegedde? Ffe tebatutwala ku ndagu, oyo nalina bika bya lubaale biri awo. Kati wali otutteko obudde n'onoonyereza abazzukulu baakomawa ne lubaale. Kakati ebiseera ebisinga obungi jjajja agenda okuleeta abazzukulu ewaka ng'abaluma. Jjajja abeera batambuliza mu kuvuganya. Kati jjajja takoma mu kuvuganya bazzukulu ate najja n'avuganya naawe omusawo. Kati akakodi ako kakyabalemye okumanya. Abasawo nabo batudde mu kuvuganyizibwa. Empewo zibagezesa enkya n'eggulo. Empewo ejja n'eramula ebifu. Erabe Ssenkulu ono anaakenga jjajja kyategeeza. Ejjembe lisobola okujja ng'ate abazzukulu baloota binnya, baloota kubika kabaka, baloota biki. Jjembe lisobola okujja ne ligamba Ssenkulu, bazzukulu bange banaaba tebampanze, tebagenda kufuna ssente. Okitegedde? Ssenkulu ng'akyamuukirira agamba jjajjammwe naalamudde. Jjajjammwe agambye ayagala ejjembe ly'embogo liwangibwe bwe liti ne bwe liti. Abazzukulu nga babuuza zinaaba ssente mmeka ndikakadde. Bazzukulu bagenda beekubaakuba nga beesonda batuuza enkiiko, ssente bazeesonderamu emyezi 3 oba 4 nga baleeta ssente n'ejjembe nga balireeta. Ssenkulu ng'ateeka mu nkola. Abazzukulu nga batwala ejjembe balaba tebaterera nga bakomayo wa Ssenkulu. Ssenkulu ng'abaganda n'ejjembe libaako mukazi waalyo. Nambaga oba Nalubowa. Nambaga wangibwa mu kinti bw'ati ne bw'ati. Nga babireeta nga bagamba nja kwagala emitwalo 80 ku 7. Nga babireeta nga ne Nambaga mwana wangibwa nga babireeta nga bawanga mukazi w'ejjembe. Ejjembe nga lirinnya nga lyebaza Ssenkulu, weebale n'onzija ebweru ne mukazi wange n'omuleeta, weebale okoze biki mugenda kufuna. Abazzukulu nga batwala amayembeka nga babalagirira mugaliisanga ku muzigo omugaanikangako mu kasana biki. Abazzukulu ng'ogwo gufuuka mulimo mwezi gumu, myezi 2 bagaliisaako, myezi 4, myezi 6 bagaliisaako. Obufumbo eno bufa, emirimu gifa, buli kimu kifa. Abazzukulu batandise okulwala endwadde ez'enjawulo. Ate taata yakutuse okugulu, maama yakutuka omugongo, biki. Abazzukulu nga babeeraawo nga batuuka beerumaaluma, nga beerumaaluma amayembe nga gabatabulira ddala kuba amayembe gabeera gakolera mukama waago kabaka. Tidde nga beerumaaluma baali 7 nga basigala omu. Osanga ku musawo omuzzukulu omu nga kugamba nti tuzze tutambula abantu 15 naye bali beenyiwa baakuwa baabivaamu. Okitegedde? Nasigala bw'omu. Naye ng'amayembe bimuli nga n'okwewangulula geewangulula dda. Kale n'ebiseera ebisinga obungi empewo zitambulira mu kugezesa kwereere. Omuntu atamanyi empewo nti zigezesa, omuntu atamanyi bukodyo bwa lubaale, omuntu atamanyi saayansi ali mu lubaale, ne bw'anaaba musawo tajja kumutereeza. Abantu tulina okutuula wansi
ne tumanya obukodyo bwa Lubaale ne science ali mu Lubaale. Ate abasawo balina okuyiga kino. Abasawo tebandikoze empalana, balina okuba nga asobola okwebuuza kwa mulinaanye ku mutalo oguddako, okusobola okulabika nti abazzukulu bano tebajungulula nnono, tebaweebuula nnono. Abazzukulu basangeyo mu bulokole nga bagamba nti ebyabasawo bya kibbi, ebyabasawo tebikola. Nze ntambudde ku basawo ne ntuuka ku nnyanja y'omunnyo nabulwamu omusawo ankolera. Lwaki? Tira abasawo beeyinamu ennugu. Omusawo ali ku mutalo oguddako omusawo atudde ku mutala guno abeera amuvumirira, abeera amutyoboola, talina byasobola biki so nga n'omusawo oli alina emmandwa ze. Mu kifo ky'okukwatagana ne beebuuza oli naaga nti kano akantu bwe kati ne bwe kati katambula katya, wano omuzzukulu singa ajja bw'ati ne bw'ati atambula atya. Wabula abasawo bakola bukozi mpalana, beewalana, bawoza omusawo gundi andoga biki, kitegedde, tebeeyagaliza, tebatambulira mu kintu kyawamu. So singa abasawo badde batambulira mu kintu ekyawamu, obuwangwa bwandizimbiddwa ku musingi ogw'ekigambo tuli bumu. Ekigambo tuli bumu tebandikisudde muguluka. Ekigambo tuli bumu kyandibadde kikwatiranga ddala akati bulungi okwetooloola eggwanga lino Uganda ne Buganda okutwalira awamu. Okitegedde, tuli bumu, tuli bumu tekyandibadde kigambo bugambo. Abasawo singa babeera omuntu omu gw'otajjanjabe n'omusindika ewa gundi, bwe mba sivumula ddalu n'ensindika ewa gundi alivumula, oyinza okusanga nga obuwangwa bukkalidde nga butojjedde entende era nga abasawo bali kimu. Okitegedde, n'abasawo abasinga obungi empalana, ono tayagaliza gundi, oli ayagala gundi aveewo. Omusawo atuuka n'okulowooza nti abalwadde abandizzeewo gundi yabatwala, so nga buli jjajja alina amaanyi ageerula ekkubo erireeta abazzukulu ewa musawo ono. Era abazzukulu mu nsi bayitirivu, tosobola kubajjanjaba n'obamalayo. Bangi nnyo abantu ababonaabona mu byalo eby'enjawulo, mu madisitulikiti ag'enjawulo, mu ggwanga lyonna abantu babonaabona. Kati bw'osamira jjajja aleeta abazzukulu ye nga ye, leka kulowooza nti oli atudde ku mutala guli bwe naamukola ekibi oba bwe naamukola kino abazzukulu nga bajja ewange. Okitegedde, so nga oluusi oli ayinza okuba alina engeri gye yakola oba alina engeri gye yakolamu ebintu bye okusobola okuleeta abazzukulu abo. Akati ebintu ebyo ne bivaamu empalana n'obukyayi, era abasawo tebasobola kukolaganira wamu, abasawo tebasobola kwebuuzaako buyambi, tebasobola kwewabuliŋŋana. Okitegedde, ono aba atenda oli obulogo, ono aba atenda oli omutima omubi, ono ebirwadde bimuluma agamba oli omusawo anninaanyi, ebintu bwe bityo. So nga ekigambo tuli bumu kyandibadde kitinta bulungi nnyo, abasawo ne bakolaganira ddala bulungi nnyo, ate n'abazzukulu ne bataweebuula nnono, ne bataweebuula buwangwa na nnono. Okitegedde, babuweebuula basanga mbalokole, ebyabasawo tebikola, ebyabasawo bya bubbi, abasawo baffere. Nze natambula nabulwamu omusawo omutuufu, emmandwa teziriiyo, Lubaale taliiyo, basanga eyo nga Lubaale bamukubako obutabo, Lubaale taliiyo, abasawo babbi, abasawo baffere. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ebiseera ebisinga obungi twegendereze Lubaale ono obukodyo bwe. Obukodyo bwa Lubaale kye ki? So twandibadde twesomesanga ffekka obukodyo bwa Lubaale obw'omunda. Lubaale ne wa Ssenkulu alamulirayo obulimba. Lubaale mu maka g'abazzukulu abeera balamula bya bulimba, ate era bwe batambula ne bagenda ku musawo era Lubaale tekimugaana kulinnya, era n'ayogera eby'ekiseera ekijja n'abyogera olwaleero. Ejjembe lijja ne lyogera ebirikolebwa mu myezi 6 mu maaso ne biriramula olwaleero. Ssenkulu ng'akuba mu ngalo ng'amanya ezo ssente ziyingidde, nga naye ateeka mu nkola, ate abazzukulu tabagobereza maaso kulaba ebbanga eriddako abazzukulu bayisiddwa batya. Yayongera kuwandiika mu kitabo nti abazzukulu abayise emikono gyange bali bwe bati ne bwe bati, kumba ate bali bwe baatuuka eri Lubaale yagamba eyo temuddayo, eyo tajja kutusobola. Ebyo nanno bisanga mu bazzukulu. Okitegedde, kakati gwe muzzukulu gwe awulira ng'owunyirirwa omusaayi, Lubaale oyo alimu omusaayi, era nga baakusooka baamuteekamu emisaayi, baamusalira, batambula ku musawo ne bamusaliramu emisaayi, oluusi zaali mpagize ez'omu kasubi baazisalirako ebisolo. Okitegedde, kakati Lubaale oyo abamu ekitambo butereevu. Lubaale oyo kabaka akuluma, kabaka mu kukuluma, kabaka tateredde, si mutereevu, kubanga Lubaale alimu omusaayi. Era waliwo ebyogo by'olina okusooka okunaaba. Olina okusooka n'onaaba ekyogo ky'omwenge kya nnaku 4, n'onaaba ekyogo ekirimu amalwa ennaku 5 z'ennaku 9, n'onaaba ekyogo ekirimu amata
amata ga nnaku 2 n'onaaba ekyogo ekirimu amazzi g'ennyanja agaseneddwa mu bwengula nga galimu n'akabbula. Ekyo ekyogo ekirimu amazzi g'ennyanja n'okinaaba ennaku 2. Naye ekyogo ky'omwenge ky'osooka okunaabirako omusaayi mu lubaale, era ne mukola omukolo ogujjamu omusaayi mu lubaale. Okitegedde? Omala okunaaba n'ebintu ebikwasiddwa ne binaazibwa, oba by'olina ebikadde ebyabajjajjabo biba nga bituufu ne binaazibwa bulungi nnyo, ate n'ogula ensolo ennamu oba enkoko ennamu n'ogita. N'ogita kubanga bali balowooza nti lubaale bwe banaamusalira emisaayi gy'ayagala era babeera bamuliisizza. Kakati gwe omuzzukulu w'omulembe guno olina kuta kisolo kiramu ne kigenda nga kitambula. Abakabaka olina muteera mbuzi. Embuzi bw'oba mukazi osobola okuta embuzi ennume n'enkoko enseera. Bw'aba nabinene nga yakubanja embuzi osobola omuwa embuzi enkazi nga nzirugavu erimu akaasa mu mutwe, ne kabaka bw'otyo. Okitegedde? Naye n'obita ne bigenda nga bitambula, naye ng'osose kunaaba byogo bino n'ojjamu omusaayi mu lubaale. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Suubira okuba nti oliko ekitambo, kyokka ekitambo ekyo si kyakukwata, si kyakulwanyisa, wabula ekitambo olina kutegeera kabaka. Okitegedde? N'otuuka mu mbeera ejjamu ekitambo mu lubaale. Ekitambo ekyo kirimu omusaayi. Buli lwe musala ensolo ennamu mu lubaale munda wakati mubeera mu kugabula kitambo kiri, era ekitambo kyongera kkula. Ye lubaale ataggwamu bitambo. Omulembe guno n'omulembe ogulijja ne guli bajja kulabangamu ebitambo. Bw'otandika lubaale yenna n'ogenda ku musawo nakugamba nti kabaka tumutereeze funa eggumba ly'omufu, ekyo kikyamu. Okitegedde? Ekyo kikyamu era tikiriiyo. Ekitambo kiriba tekiriggwa mu famire eri abaana n'abazzukulu abalijja. Kati be bana bawunyirirwa emisaayi, be bazzukulu abaloota ennyama enzirugavu, bazzukulu abaloota bulufula mwe basalira abantu, bazzukulu abaloota abasezi, biki nti abaasamira lubaale baamuyita kungulu. Eby'omunda tebabitereeza, mwalimu n'ebitambo, naye ebitambo ebyo tebyali bisindike wadde nti biroge, wabula ebitambo yali mpewo ya munju enkulu eya Walumbe oba Kinene Nnyumba oba Kabaka Bulamu. Bwe baamuteekerera baamuteekerera bubi. Okitegedde? Mulimu n'abasiba ssemufu bateekamu munda ebintuntu, ebyo byonna bikyamu. Kabaka basamirira musamirire, kabaka bubaka, kabaka masomero, kabaka mbiri, kabaka nsozi. Kabaka tebamulaguza, kabaka tebamukebera mu mweso, tebamukuba mu mweso, era kabaka talina mandwe mulamulira. Era kyovula abazzukulu abasinga obungi nga babonaabona bagamba nti ntambudde ku basawo 10. Lwaki? Nti emmandwa ziramula ebya kabaka. Kitegedde? Emmandwa zijja kugenze ku musawo ne ziramula ebya kabaka. Akati tumukolere ekibbo, tukolere kizze ekibbo, simanyi wano tusibe omulongo wa Kinene. Okitegedde? Tusibe omulongo wa Kinene. Bamuyita nno mulongo wa Kinene. Erinnya Kinene si litegeeza kabaka. Erinnya Kinene kitundu kya buto, kye kirongo ekisookerwako. Kinene ye Kabaka Bulamu. Kyokka katundu mwe tumuyitira Kinene, katundu kaba kakyana. Okitegedde? Kaba kakyana. Kati abalongo ba Kinene ne Kinene yennyini mulongo. Kinene aba mulongo. Kinene kitundu kya buto. Okitegedde? Kabaka Bulamu ye Ssaabalongo akuze oba Ssaabalongo ye Kabaka Bulamu. Mu katuntundu aka Kinene Nnyumba kiba kitundu kya buto. Kakati ate abalongo ba Kinene be baliwa, ate nga ne Kinene yennyini mulongo. Kitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati ebintu ebyo ebyenjawulo bye bireeta obuzibu. Abaana abaliwo ab'omulembe guno ne mweyolekerwa ebintu eby'entiisa, owunyirirwa omusaayi, biki. Era kati gwe omwana wo okubeera wali ng'agenda ku ssomero n'akubwa pikipiki n'emuttirawo, akatayi tekasala. Okuwunyirirwa omusaayi, omusaayi ogwo bw'ona ogugayalira gujja kgenda n'omuntu mulamba. Kansuubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.